Mathias Mpuuga byasiba bye bikutuka. Democratic Alliance ye erabika terina lugendo be yali yawandiika bamobilizers okuva mu NUP bwe batyo munnange bamwegaana dda. Mubajje alabika munnange emyaka ensanvu agiwezezza nga wano walina okubeera nga alekulira, naye alabika muganda wange ayagala kubeera nga asikambulwayo busikambulwa. Bino byanyima atubuulidde emisango Besigye gye baamuggyako mu ngeri y'ekyewuunyo, era n'atulaga nti obwo buwanguzi era kiraga byonna bye bakola bya bulimba okumujwetekako agasangosango. Ssemakadde ensonga ze ez'okudduka mu ggwanga zirekawa Uganda Law Society, ate munnange okweraliikirira okw'amaanyi ekitongole ekirina okukwasaganya amasannyalaze nga emirimu kigijja ku umeme ng'emaze okubeera ng'erekulira ekya Uganda Electricity Distribution Company Limited. Kirabika ssente tewali, ate era si kyetegefu oba oli awo kubeera nga kikwasaganya ensonga z'amasannyalaze mu ggwanga. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri, ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu, ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubotuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga